Mwami Danstan Busulwa abatulaba njagala mutega amatu ate era mumanye bulungi budgeting kyeki okuteekateeka kyeki katukiteeke mu nkola eya national budget kubanga yeeba ya ggwanga ebeeramu ennyingiza n'ensaasaanya mu kiseera eky'omwaka ogumu. Budget etandikira mu consultative process nti executive okuyita Ministry ya Finance bagenda nga babuuza ba stakeholders mu kye bayita budget conference era ne bavaayo n'ebirowoozo by'abantu bye baleeta ne tufuna kye bayita first budget call circular awo ne tulyoka tufuna budget framework paper. Ministry of Finance ejireta negitebolinga ku floor ya Parliament nga basically elimu kye bayita IPF, indicative planning figures. Ezo au speaker nasindika budget framework paper eri committees zonna eza Parliament okusobola okubanga bagitunulamu ebeeramu ne sealing nti eno sector committees zonna omuneza agriculture simanyi biki agriculture honorable Tamaguzi kwatuula omutema gwe gubaayo eyo local government infrastructure n'endala committees empitirivu. Kakati olumaliriza Parliament eyawamu ffena tureportinga nga budget committee sector committees bwe zimaliriza zireeta mu budget committee ne tuprocessinga then oluvannyuma ne tutwala ku floor ya Parliament ne tuyisa budget framework paper. Ministry of Finance neddayo ne consolidatinga nekomawo ne second budget call circular awo wetuyisiza weretera ministerial policy statements ezo nno ziba zitunulira munda wa budget nti bwe tuba tuwadde wano ssente katugambe yonra ministry eno zigenda kukola ABCD. Kakati ababaka mu bukiiko bwamwe ne mukubaganya ne mugaa wano tukendeezeewo wano twongezeewo kino tukireke kino tukiteeke wano olumaliriza nga mukomawo era mu budget nga tutwala mu budget committee etwala ku floor ya Parliament nga tuyisa budget. Okay. Budget ey'omwaka guno gw'ebyensimbi 2023-2024 ya buwumbi ya trillion bwe buki mu Luganda bwe buse obusiriivu 52. Bwe twasooka okufuna budget framework paper twali mu busiriivu 5 n'obutundu 9 ya 5 bw'oba rounds off. Kakati mu process eyo waliwo okubalansinga budget baleeta ennyongereza gye tuyita koligenda eyo yajja eyasooka nga yakasekamu eyaddako nga ya buwumbi 8. Budget kwe kutuuka ku buwumbi 52 n'obutundu 9. Kakati ensimbi zino mu budget eno ennyingiza kinaga nti budget erina enjuyi 2, income ne expenditure. Income ye revenue gye tufuna kati omwaka gw'ebyensimbi guno gwe tugendamu Uganda Revenue Authority yatuwadde projection oba enteebereza nti tugenda kusobola okuŋŋaanya omusolo. Yasooka kugamba nti tugenda kuŋŋaanya omusolo gwa trillion 29 n'obutundu 7. Bwe baleeta koligenda ne tuba nga tugenda kweyongera okuŋŋaanya omusolo okusinziira ku tax bills ezayisibwa n'amakolero agongeddwa okuzimbibwa ne batuwa nti tugenda kuŋŋaanya omusolo gwa trillion 31. Koligenda kyeki ndosawo sajja akitegeera. Koligenda yeringa ennyongereza ku budget. Yeringa ng'ennyongereza ku budget. No 1.8 trillion yayongerwako naye nga ennyingiza yaayo tugisuubira okuva mu musolo gwe tukuŋŋaanyiza wano okwa Uganda. Achievement neyo y'amaanyi kubanga budget ebitundu kumpi 61 okusuubira achievement okusuubira gujja kuba mungi. Omanya Abaganda tugaa kusuubiza akira akumma naye era n'okubeera n'essuubi kintu kikulu nnyo kubanga bulijjo tubadde tusuubirwa mwaka gw'ebyensimbi ogwedde twali tusuubira trillion 25. Kakati olwalo bwe tubanga okusinziira ku bye tulaba trajectory tugenda kusolooza trillion 31 then kiba kiraga nti tulina enjawulo mu kusuubira kwaffe. So mu ngeri y'emu ezo ssente trillion 31 ku 52 ze zisuubirwa okukuŋŋaanyizibwa mu musolo gwaffe ekitongole ekya Uganda Revenue Authority. Then
bulijjo tubadde nga twewola wano mu ggwanga kye bayita domestic borrowing. Tubadde tulina debt rollover ya trillion 8 then ate nga twewola ne trillion 8 ne tuba nga tuli kumpi mu trillion 16 naye kakati omulundi guno tugenda kwewola trillion 2 zokka. Kitegeeza nti bwe tuba tetwewoze nnyo ssente wano mu ggwanga, private sector egenda kuba yankizo nnyo okusobola okukola emirimu gyayo nga teyina nnyo competition na government, kubanga buli muntu banks n'abantu ababulijjo abawola baddukira nnyo okuwola government kubanga eri safe, esasula mangu. Bank of Uganda bawa mangu, tebalinda kumala kusolooza musolo. So kati eyo nayo achievement y'amaanyi nnyo okuba nti tukendeezezza okusuffocating oba okuzibiikiriza private sector nga government yeewola mu ggwanga munda. Kati ze trillion 2 then ne debt rollover ze trillion 10. Endala tusuubira okufuna okuva mu donations ne grants ebweru okusobola okufinancinga projects ez'enjawulo. So kwe kujuza e trillion 5.2 n'obutundutundu obwo bugwamu. Kino njagala atuwuliriza olwaleero nga sinagenda kanyomero kaddako akimanyi nti nga bw'owulira gavumenti bw'ekola budget, naffe mu maka gaffe tutandike okweteeka mu kifaananyi, tuve mu mbeera ey'okuwuliriza n'okudduka ku nduulu, tutuule wansi tugambe nti nange ng'omuntu amaka gange ye gavumenti yange ngibudgetingidde ntya, kati nze sinaba kulya kyamisana kubanga simanyi ze nayingizza. Oyinza okulya enkoko ng'oli wakulya bijanjaalo. So budgeting n'okupulaninga kintu kikulu nnyo, kyayiseewo kuba saategedde nayingiza ntya. So kikulu nnyo naffe mu maka gaffe okumanya nti mu mwaka guno oba mu mwezi guno oba mu lunaku luno ngenda kuyingiza 5,000 ndyeko 3,000 nkoleko kino nsimbeko omuti nsimbeko n'emmwanyi 2. Ekyo kibeera kikulu nnyo bwe tuba nga tupulaningira obulamu bwaffe. Bwe tugenda ku luuyi olwa ensaasaanya yaffe ekyalimu obuzibu kubanga bwe ntunula ku figures wano ku trillion eza 5.2 waliwo kye bayita recurrent expenditure eya government of Uganda, mwe muli emisaala egy'abakozi, mwe muli meetings, kutambula inland ne wabweru n'ebirala, eri mu trillion 15.7. Ate wamu ne development ya government of Uganda eri mu trillion 6. Kati kitegeeza tetugenda kwewola ssente kusasula misaala. Ssente zonna ze tugenda okwewola zigenda kuba zikola ku development projects. Ekyo kijja kuba zigendeddwa mu kulaakulanya eggwanga, mu kulaakulanya abantu. Yes, mu kulaakulanya abantu. Ssente zonna ze tugenda okwewola gye zigenda okudda. Eyo nayo achievement y'amaanyi nnyo ku mulundi guno. Newankubadde nga essente ezigenda okusasula ebbanja zeeyongeddeko olw'ensonga nti waliwo ebizibu bye twafuna okwewola ennyo mu biseera ebya COVID-19, okukuŋŋaanya omusolo omutono n'ebirala. Yes, omusolo gwetema ne bituleetera okuba nti ng'eggwanga twewola essente nnyingi ze tulina okusasula kubanga tosobola ku budgeting ebintu ebisookera ddala ku budget ge mabanja g'olina, gye misaala buli muntu abanja omusaala, byebyo bye bisookerwako okukwatibwako nga tetunnakwata ku kirala. Kakati njagala Munnayuganda